okukuuma gyeyina ezimu kuzeerina nti mu by'okufa twagala tubeere n'ekitiibwa ng'abantu b'eggwanga ng'abasomesa so tusobole okuziikibwa mu bitiibwa tusookedde ku Lady Grace entegeragana yaffe wetandikidde tujja kuba abayimbi tubabuulira teri muyimbi ayinza kulema okusasula mitwalo 10 buli mwaka 15 okusinziira bw'oyagala bakuteeketeeke bakusindike mu nnyumba yo ey'olubeerera kino kitujjeko okuswala tubadde nnyo tuswala nga kaseera mutusekereranga mmwe nti banne bali mu kwesonda keesi teweeze simaya biki naye olwaleero funeral service omuntu yimbi yena yenna bw'abeera under uma ng'ali subscribed mu eyo initiative batukubira bukubizi simu fetukubira bukubizi Uganda Funeral Service nga bwe kyabaddewo Grace bamugyeyo mulago kumoshare bazze mutereeza bamumale bamutwale ewaka bamusuleko paka kuziika Funeral Service revayo so eyo partnership eri between Uganda Musicians Association ne Uganda Funeral Service kyesaagala kwerabira tumaze omwaka mulambanga madamu secretary yagenda n'asaka kyetuyita lobbying y'omu ku bagenzi ba lobbying mu bitongole ebyenjawulo ebbeeri naye omwaka guwezi omulamba nga atunnyonnyola partnership eri wakati wa WUMA Uganda Musicians Association ne Uganda Funeral Service naye nga buli bwakireeta mu meeting twakkiriza kubanga kufa tetwagala kukola ki kwogerweko naye olunaku olwaleero amakulu gaviiriddeyo ddala era buli omu alabidde ddala abayimbi abasinga obungi bakirabyeko ne bagamba kituufu twetaaga okwegatta okuyingiramu ogwo omukago ogwa Uganda Funeral Service ne WUMA bwe bakkaanya nti omuyimbi yenna bw'abanga agenze ng'ate omuntu ono asasudde oba omuyimbi yenna ng'asasudde abadde ng'asasudde emitwalo 10 paya 10 every year oba zonna z'abasaze okusinziira ku package Funeral Service ejja neekola ki neeyamba kakati amakulu gaviiriddeyo tugambe eri abayimbi abatali mu WUMA nabo tugezanga waliwo afudde atali mu WUMA kino kijja kukolanga ku bantu kiba kirungi n'omuntu n'abeera registered kyanguwa kale kyanguwa omuntu aba afunye obuzibu oba okufiirwa nga bw'omanyi it's in our culture okuddukirira okuyambagana ffenna but it simplifies kiringa nga bwe banaagamba nti tugenda kutambula abayimbi ba WUMA bafunyeyo olugendo olw'okutambula naye ate olina okubeera nekine passport akiraba we baba basobola okufuna passport naye ekyebuziba olugendo n'olusanga akiraba so bwekityo bwe kiri omuntu ne bw'anaba afunidde buzibu nti oba ali Karamoja oba wa era bagenda as long as ali subscribed under this initiative ajja kubeera bamuwa service so okulaba nga asasula ssente ennyingi ennyo like 15 okusinziira ku package gy'oyagala naye osobola obasomera nga Grace bwe bagenda omuteekateeka tutegeddeko nno enteekateeka eno ebadde tennatandika ng'era n'abayimbi tebannaba subscribinga ku point eno kino mukikoze kubalagako nti nno kiki ekigenda mu maaso oba ssente mu abatadde mu Grace y'omu ku babadde baasooka yawulirakoko omuntu ajja kwebuuza nti afuniramu wa nga tannaba kufa waba afiiriddwa omuntu wa famire ye nga yasabuswaitinga era asigala aganyira mu guno omukago gammwe no kiri bwaba agamba nti bwaba subscribing family for example mama afudde bajja ne taata bajja they come n'omwana buno omukisa baguwadde oba oli muyimbi then ate ne family yo osobola ogiteekako ate kye batandisobodde ku family eyo okugisubscribinga nga toli muyimbi so this is just a chance for musicians yes naye ate omuyimbi ye akake kasukkawo ng'otunuulidde ekyaleero abaana bangi bafudde mulimu abatali mu WUMA kino kigenda kutandika butandisi ekyabayimbi okusubscribinga ku Funeral Service munaabayamba ne bana abafudde mwenga aba WUMA yadde nga tebali mu WUMA kino tusookedde kuba WUMA kyagezaako kugamba nti abafudde babadde bali basatu kati ate tulaba mutunulidde nnyo legi waliwo driver yafudde waliwo omukubi w'ebivuga tukubidde aba association ey'abakubi kakati ekyensusso kwono omuyimbi wa WUMA ate yasubscribe tobalaba nkugambye nti nga wanaabeerawo olugendo wabeerawo olugendo if there is a journey and they say that you're supposed to go you have a passport kati bwekityo ekifaanagana kuba aba funeral service eno baba bakuyina
nga kino kigenda kuyamba nnyo. Omanyi ebiseera ebisinga bwe twogera ku association omuntu agifuna bulala nti oba bagende bafune ssente baleete. Association eriwo okukola services ezikugondezaamu gwe ng'omuyimbi. Kino tebakikaka muntu. There is freedom. Bw'oba omuntu bw'aba alaba nga really kimwetaagisa aba asobola okukola ki? Tusizemuko ku nteekateeka za funeral service zeekola ogenda okukolera mwannyinaffe eyatugenzeeko. Ekisooka aba Uganda Funeral Service bagenda kukola kye tuyita announcement. Bagenda kukola announcement oba bye tuyita ebirango radios ez'enjawulo. Tetubisasulidde naye yabisasulira omugenzi. Announcements zigenda kubeerawo, then batuwadde services ezigenda okubeera nga ziri over 6 millions 6 services bagenda okutuwa. Abagenda kutuwa tent akakatera okubeera ku mubiri oba ku mite. Bagenda kutuwa be bayita ba pool bearers. Bano abaami ababeera ku casket oba ku mulambo abagula birida abatambuza mite oba essanduuko. Abagenda kutuwa ebimuli bigenda kubeera nga kwebiri. Bagenda kutuwa ne casket yennyini oba gye twandiyise essanduuko oba case. Ate bagenda kutuwa ne transportation. Bagenda kukola ku transportation ya mite oba transportation y'omubiri mpaka okuva wewagenda okubeera olumbe oba obukungubaga okugenda okubeera mpaka okuziika wekunaabeera. Mutegeddeko ku nteekateeka y'okuziika? Enteekateeka y'okuziika tukyali in contacts ne famire y'omugenzi. Twogerezeganya tumanye ddi kuziika wekunaabeerawo, essaawa nawa. Naye at the moment tetusoose okuddukirako kwekulaba kutereeza mite omubiri gwa mwannyinaffe gubeere bulungi, gwambale bulungi. Tetukyaliko right now. Mulanga kigwenza okubira abayimbi? Abayimbi bonna omulanga gwe mbakubira nti tufunye encukwe munnaffe atugenzeeko. Mbeebaza bwebaza at the moment nti buli muyimbi yenna yenna basitukiddemu. Olaba mu WhatsApp yaffe bali mu kudduka, buli omu awandiika omulambo guli luddawo, abalala bali ludda. They are trying harder to know the information. Ate n'abalala ababaddewo njagala okubeebaza bayimbi bannaffe, mwebale nnyo, mulaze omutima mutuufu okulina. You did what you're supposed to do. We are doing the right thing. Mwebale nnyo, mwebale.